zaako okumulemesa okutuuka ku Nup National Platform Hon Kata Amuyise Aluyi olw'obusungu n'obukambwe omukulu Ssegona bw'abadde nabo. Ssegona abadde mukambwe era nga mukawufu nga tayagala kumubuulira nonsensi w'abasirikale ba poliisi era kyakoze ono agenda kusigala akyejjusa. Anti Ssegona tumumanyi musajja mukambwe nnyo, musajja mugezi, amukozeeko effujjo, amutegeezezza nti buno ebyobusirusiru byabwe bakola ku Bannayuganda bagende babikole ku mwami osayitibwa habula kubanga tebalina kiddako. Oyo ye mubaka Ssegona, si mukambwe mulwadde ate tatya ddenja, tatya, talina kyatya. Hon Ssegona talina kyatya era temulowooza nti ayina okutiisibwatiisibwa kwonna. Bano tebalina kye bagamba. Ssegona mukambwe yakambuwala yakawuuka ayayayayayayayaya Ssegona awo ng'abuuza ebibuuzo bano ekibatuuziza wano ng'ate bambi ne ansa tebazirina. Bambi nabo bajjira ku mulimu, bajja babatumye naye ebyokuddamu baba tebabirina. Ssegona eyo mbaka wa Busiro East. Tulina mu National Platform ababaka abakambwe, ababaka abakyerya ntama, ababaka abotamala gajja ng'ozungirako nga Hon Ssegona. Era twebaza nnyo Mukama olw'okutuwa omusajja ono omukambwe bw'ati ate asobola okuyimirira n'ayogera ensonga. Tuli basiimu nnyo kitaffe Ssegona, tweyanzizza n'obubaka obulungi ate bw'oleetedde abasajja bano abalowooza nti bagenda kudda ku ggwanga lyaffe balikikinaleko, balowooze nti bategeera nnyo, balowooze nti nno Munnayuganda talina se yakweyogerako oba yakola kigenda mu maaso. Tusiimye nnyo obubaka obutuwadde, tebalina kye bagamba. Museveni takyalina kyagamba, olaba kiddako kye kimubuze ate agambe ki? Yes, oyo ye mukulu Ssegona ng'ebigambo abyogera era ng'abategeeza bagambe mukama waabwe abajje gye yabajje. Ye oyo ye Hon Ssegona. Kati ate bagamba ki? Tebalina kye bagamba. Maama Hon Ssegona agenda kubanga atuuka era nga Ssegona ono atuukire ddala bulungi. Bye bagambye. Beyond this part of it. Angambye nzije wanampulire lwaki batugaddewo ate tutuuse wano ngamba neyogera ebyakoma wano neŋŋamba abantu baffe bategeera batya. Agambye mbu tujja ofiisi tugigulewo enkya lwasazeewo. Nembuuza kati yakola ng'ani mu kibiina kyaffe talinawo ofiisi, si mmemba, tumumanyi mmemba wa NRM. Kati ate atubuulira atya ddi lwe tulina okugula ofiisi yaffe. Anyway, bisigaddewo tujja tusanga ekamwe. Well, he told me I should come here and he tells me when we should open up our office. And when we reached here, he said I should continue. We should open the office tomorrow. I asked his position in NUP, it is 0. This guy who is a member of NRM, I hear natukola je. Uyu natukunda, linnya lya bakazi. But anyway, you'll find us in Kamocha. Thank you.
Sabi. Hello, Miss Andy. Then I saw Yes, baganda bange mwenna bali ku Mission TV Uganda. Kino kyekiri Kitebe ekamo kya ssaawa zino. Kyekiri ku Kitebe ekamo kya ssaawa zino. Why do you want to run? Beyond this part of Angambye nzije wanampulire lwaki batuddewo ate tutuuse wano ngamba neyongera eri akoma wano neŋŋamba abantu baffe bategeera batya agambye mbu tujja ofiisi twegigulewo enkya lwasazeewo nembuuza kati yakola ngaani mu kibiina kyaffe talinawo ofiisi si mmemba tumumanyi mmemba wa NRM kati ate atubuulira atya ddi lwe tulina okugula ofiisi yaffe anyway bisigaddewo tujja tusanga ekamwe. Well, he told me I should come here and he tells me when we should open up our and when we reached here he said I should continue. We should open the office tomorrow. I asked his position in NUP, it is 0. This guy who is a member of NRM here natukola ki uyu natukunda linnya lya bakazi. But anyway, you find us in Kamoja. Thank you.
Yangamba katusabe ero wisandi jona soma ebitundu byange Oyo abadde Hon Ssegona era nga abapoliisi bano ebigambo bibagambye bunaaba butawulira bwabwe okubanga bakyagenda mu maaso n'okukola effujjo ku bannayuganda naye nga Hon Ssegona twebaziza nnyo obukkakkamu n'obukambwe bw'okozesezza n'ofeesinga ebisajja bino balowooza nti bategeera nnyo balowooza nti balina nnyo ekyenjawulo kye bali balowooza nti Uganda ya Museveni balowooza nti bwe bagenda Museveni n'abawa otulimo ebyabwe byatereera ne Hon Ssegona ajja bategeeza nti ebyo bakola biyamba byo tebiyamba kibiina kutambula kugenda maaso. National Unity Platform ekibiina kya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine kibadde kirina okuggulawo ofiisi zaayo olunaku olwaleero naye munnanga abatugumbuzi abajambula baweesoete buhabulwa batulemesezza n'olunaku olw'enkya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine abakoowodde eggwanga mujje ffenna tugenda kugwera wali kavule Makerere teri agenda kusigala mabega tugenda kutambula tugenda kubeera kyakulabirako nnyo tugenda kubeera kyabuwanguzi so muganda wange atannanaaba gironoonye onabe oba osule ng'onaabye osule ng'oyambadde olina okwebaka ng'olaba teweenyenya ate suuti oba kombati yaffe kubanga yeevunga lunaku lwankya tukeera kavule.